Wendy. That's too much, you know. A security. Who wants to become a woman? Come and sit. Don't kabila ate ngoli kusajja yebifundisizza wano omanyira ki tuyise wano tula tuyise wano nga njala kutereeza okay kuyise wano kafu kaliwa waliwo okay so the reason why I've invited you here I want to correct you. In Uganda, tuzaliwe abantu ba mirundi ebiri. Obeera muwala oba obeera ki? Mulenzi. Osobola kubeera muwala ate n'obeera ki? N'obeera mulenzi. Olina okulondako ekintu kitya? Bwe bali bakuzaala bakuwa certificate nga ozaalibwa. Ne bagamba ono omwana mulenzi amanya ge ye Payasani. Ye Payasani? Ani? Tukamwesiga. Ovaawa? Shongole. So, bwe bali bakuzaala ng'oli muki? Tosobola kubeera muki? Muwala. But certificate tosobola kubeerako nti ate gwe Bianca erinnya liweyita. So, kuyise wano olwaleero kubanga gavumenti maama wo n'abazadde bo balemereddwa okukola ekyo kye balina okukola. Kati gavumenti egenda kukulabirira okumala ebbanga ettono wanaagamba nti oteredde ne bampita ne bagamba nti kati akkiriza mulenzi agenda kukolabira abalenzi ng'ovaayo muki mu maka g'abaana oterereza abaana abalina ekibatawaanya. Then mwami mwanje aliwa kati mwami mwanje nkuyise naawe okutereeza nze nga minisita mulangizibwa okukuuma eddembe ly'abaana. Abaana balina okusoma balina okuweebwa emmere. Kati bw'obeera ng'ate oli musajja mukulu n'okwata omwana waffe omulenzi n'omugamba ayambala ebyabawala n'omutwala n'atandika okuyimba n'atandika okukola ku stage nga tanaweza ku myaka 18 gobeera ki? Gobeera musango. Looya wo yankubira n'abiŋŋamba ne mugamba nja kuyita nze nkubuulire omusango gukukwasa lwaki bakunoonya lwa kintu kimu okutereeza oleme kwonoona abaana baffe. Kati batandise n'ono Pius omufula Bianca naye nga nze nkikola enkyogera kunoonya omulala. Kati ebisigadde byonna bya gundi mwanje kati ebisigadde byonna bya poliisi ne balooya b'okunoonyereza. Yes, gwe ani manejawo? Kati gwe managinga akuyambako ng'ati atya? Yanyamba nanzia ku street nantwala ewo ntandika okubeerayo n'alaba nga nanyitaale nti niyagisityuyayo naye ate abantu wali ku street? Mama waliwa? wanga ishongole Shongole oba? Shongole ng'agende Embalala. So oli omunyankole? ndi munyankole Lugamba olunyankole? Kano oli omunyankole oswaza abanyankole? ate nkwaswaza abanyankole. Kati so kyetugenda okukola kyekyo. So I'm going to keep you in the children facility eya gavumenti otereere ne wanamala wiiki emu oba wiiki bbiri nogamba nti oteredde togenda biddamu kasa headmistress agamba nti oteredde nga bakukomyawo. Yes. Kati mane nkubuuze like mbadde nkugamba kubuuze nti nze bangamba nga nti njagala abantu nga bagala nkyogera
nyambala n'empale z'abalenzi ng'atandise okyuka naye ate abantu ne bagenda maaso nga bagamba oyo kimanya ki oyo biki kati nga tiktok esigalayo ku tiktok olwedde buli bukudde bwe nali nkoze kati ng'abantu be bakuma bukumi omulwa nze nga nteredde ositegeera that's why nali ngambye okwayo nangenze mukyalo nga nzize babazadde gabe nga ndyoke nga njimbire seeno ebyokunvuma ositegeera nga ndyoke gane neŋŋamba nesobola lekakale nti yange nemutwala mukyalo kati Justino nsimanda balokuta nti nze natereera dda naye Justino abantu be bayongezamu nobamanaja sente ati bamuwa sente tewali manager minister baziwani talina kivulu kyakola kati nze ono omwana engeri gyena kivulu kakati poliisi erina byonna kanyala poliisi etubulire abanyini bivulu ebyo gwenda batubulira wabatwala kati nze abeera awerekeddeko nze nga ngenze kuyimba naye nayimba kati ensonga eri bweti minisita olaba omwana ono bwe musanga ku street yalina eyo character olya bulungi so nze mukutandika obeera naye nendaba nga sisobola mubamira ng'era omubamira agenda kuddayo ku street kuba street life yali agimanyira ne bu video mbulinawo mumakindi olova buli omu amumanyi ng'atambula ku street bamukwata abantu ab'enjawulo kutambi era nsobola ogenda nga keberera akatambi kamu ku kamu nsobola n'okulaga akatambi ng'alina emyaka nga 7 ng'ali mu kibaala ng'ayimba era kwe kali ku tiktok nze nga sinnamulaba nze nakamulabe emyezi ng'egyo 2 era ajja atya okujja abantu batandika omulaba bino nga bwolaba nti tubeerawo nali nze mmanyi nti alina talent nakwata ka video kolemba lwange nazina nemmana nembagamba olwo nogwe mulaba ayambadde ng'abawala mulenzi nze kenyini nze nakyogera minisita neŋŋamba abantu nti mulenzi so nga lunakamufuna naye nze mu mbeera eno nti yali ayagala nnyo okuyimba nga bwe mba ngenda okuyimba amperekerako ng'ate nange nkikozesa ng'ekintu ky'okumuteeminga ekintu kyayagala ennyo nti singa nkeera enkya ne mugamba nti tugeze ng'ayagala okuyimba n'omugamba tagenda kuyimba of course nga kisobola omwezera ku street tuyingira mu kunoonyereza kwa poliisi poliisi ebadde banoonya ebbanga lyonna zenga minisita sigenda kukkiriza abavubuka ba Uganda kufuuka bawala era tewali akiri tetunakigendererwa sigenda kusikiriza abawala ba Uganda kufuuka ki balenzi bwe tuzaalibwa mu Uganda obeera male or female woman or man okay so bujja bajja gamba mu regimu ya Balamu nga minisita w'abaana yaleka omwana w'emyaka 16 ne bamuyimbisa mu bivulu n'alema okusoma ne bamuwa engoye n'ayambala n'akyusa n'amanya ne bamuyita Bianca nina omwana ndowooza ye Bianca naye kati noono kati naye ye Bianca kati Bianca walaba omulenzi nga bamuyita Bianca yambuuza nti batawo can you call me a man his name nze minisita kyenategeerako oba kye bantegeeza baŋŋamba nti omwana akolera mu act y'omuwala mu art naye bw'aba avidde mu by'okuzannya abeera muntu wa bulijjo eri ebeera act naye bw'oli muganda wange mukwano gwange omuntu alina okutandika okukola mu Uganda ng'alina emyaka 16 mu mateeka ga Uganda ekiriza nti 16 agenda ku payroll article 34 of the constitution ekiriza omuntu kasita abeera ng'awezezza emyaka 16 ono wamusaala ddi myezi nga 2 anko yakulaba ddi yalaba mabegako kati omwaka ogwedde wano otandikidde okukola amubuuza omwaka ogwedde mu January kati gwebbanga ki okutereera kutwale mu nyumba y'abaana otereere gwebbanga ki kati nze mbadde nkusaba kino ekigambo nkusabanga nze bias omwana omulenzi oddamu okulaba ku tiktok ka vidiyo akapya konna nga tukatale kuba wali abantu bayinza okuba nga basobola okumpostinga nga nze sibaliimu ne bankwata nga ntambula njagala ozisale zimerengeza abalenzi soka ngenda zibu kyonna kyonnamba naye bambi okusaba ndeme kutwala mu ebeera act okay hold on please don't naye bwa kibeera bwe kiti anko kibeera bwe kiti nti wane eno nti mba mpactinga nga baki saagala obya acting katabwala buba acting nga abalenzi nda actinga nga abalenzi kati kankubuuza oyagala nkukolere ki kyenkusabayo sigenda kuddamu actinga nga abawala ngenda actinga nga abalenzi yambalenga amasaati kibeera kale kati mugende poliisi nkole statement
bamufunire abasobola okumuwa obuyambi mu by'okusoma. Ndeetaaga osoma. Bamuyambeko. kumeka? Yes. P2. Yes. Osobola okuddayo n'osoma P3. Yes. Awo obeerawo wakati w'obeera. Abeera wange. Obeera essomero ki erikuliraanye awo nga lyasobola okugenda n'asoma n'akomawo. Waliwo essomero liri awo lisomerako n'abaana ba Ghetto Kids. Liri awo ng'ewange almost. Okay. Muzaala Kisaina. So njagala obazeeyo addeyo atandika okusoma. Nange kye nandyagadde ayingire mu character. Nja kumusasulira fees. Naye obeere ng'ova waka ng'ogenda ng'osoma. Naye ne nkusanga ng'okola video. Kati gugenda oneza admission. Eyo act eyo agivuddeko. Dina, wandika baluwa, wandikira essomero lino Makindye Primary School. Ng'obasaba bono ekifo atandika okusoma. Tuleme mutwala mu kkomera. Naye era sitiro olwaleero njagala sobagende ku poliisi. Bawandike statement. Bagambe tebajja kuddamu kukola bye bakola naawe mwanje. Tojja kuddamu mukozesa yabadde sibangako na kigendwa kya mukozesa kugambye njagala okiwandiike ku poliisi. Sisobola biddamu nange nange ojja kumulabirira ng'abeerawo naye ng'asoma waliwo akuza akole byeyagala nga tali mu Uganda oba yagala kukola byeyagala okukola. Yes sir. Okay? Yes sir. Ate so akwebaluwa ogende omutwala nze sigenda kusomesa nga minisita ngenda kusomesa nga Barugahara Balamu. Nga Barugahara Balamu naye sagala efujjo kwesirwaza okwo. ate omukyalo ono naye abadde akuuza ye naye babadde bamuyita naye nga tamanyi kituufu. Okola mulimu ki? Nze yakola video n'omulenzi ono ne bamutta ku kati mugende mukole statement ku poliisi afande Prudence. minisita njagala otegeera Njagala mugende byonna mubikole ngenda kujjawo mbanoonyeze mwennyini bagambe babate katika ngende mu meeting endala abantu bangi. Ati mugende bajja kusomera omusango kubanga gye guli. nibo bagamba mbayambeko Kati ngambye mugende. Afande Prudence. Afande you over the three. They are lawyer as witness. They make commitment not to commit those crimes again. Just because we don't want you come here, young man, come, young one. Go on your manyago, young. Mubakwitanya manyago. Kamwesiba. Irinya kiri okuganya okuddamu okwesa. Lwaki kuganya olikozesa? You a man, you a boy. You are not a woman. Kirala nkugambye okole ki? Nikugamba osaleko n'enviiri. Olekerawo okwambala engoye zaki? Oyambala engoye zaki? Bonna ddamu okukola omusango gw'okoze nkukolere ki? Nkutwale kampiringisa. Yogera. Nnyinza okuba nga ntambula ne bankwata video ne bansaako ebibi ate Lwaki bakukwata nga oyambala engoye z'abasajja? anti balikwatira ne bagamba Kubanga oba oteseko enjala n'obugatto bw'abantu b'abasajja. Kati bwe tolaba beera ng'omusajja oli kasajja. Oli muvubuka you're not a woman, so don't do it again. Naye mugende ku poliisi abakukozesa aba violating rights zo bawandike statement then poliisi ebawe warning tebaddamu bikola. Then bajja kubawa police bond bagende nga batumonitoringa embeera z'obwoterevu. Naye nekugamba nti ogenda osome nja kusomesa paka bonaabanga okole batoleranga mugundi so toyanziza minisita kubanga osobodde mugende mukole statement police tugende waka. mugende abokirina byeyagala aikyina abantu ajja kunyigira